Chichi molo. Chichi. Mola tuyinza kikiriza. Chichi ate. Tuvaana none Steve tuva kwogera. Naleeta ne sente Steve nangamba mbu nzijemu olubuto. Steve abiremeddeko ebyo. Ali luddawa? Ali eyo mu nnyumba. Gwe Steve. Steve, jangu. Steve yabachi. Muluma jangu. Mpisa busungu buzibu ki? Buzibu ki gwe kicho otamanyi kyokoze. Tamanyi kyokoze kyoko okabye omukazi wo olubuto wabaki naye. Naye akabya bukabya akajanja naawe alina bizibu bimusumbuwa. Ne Steve ebyolubuto tetwagamu ne tubireka omukazi abere n'olubuto. Waba kulemeredde mumpe ngende naye waka. Mbu bye bimukabya. Ebintu abisete olingadde neero kyabiremedde ko tegeera bulungi Steve. Bannange ne Diana naawe olimba. Ebintu mbadde manyi twogedde kuba ogeze tubireka. Ola mulanze sikyayagala kubeera wano. Tugende waka mbere naawe. Kyeka akulemeredde. Tumukito kisussa nnyo obusussa nnyo bw'otyo. Sebakaabira ddala. Gwagenda omulabirira. Ojja sibadde mutangaza mu future ye. Ojja si future mbadde nkwe. Steve, okuze tuuka otomanyi ntino okujjamu olubuto kive. Era kibi nnyo. Nyabo okutangaza mu future nkoze ensobi. Steve. Ontangaza ati ng'oyagala nzita omuntu. Tannafuuka muntu wama. Ate twala eri tonnyumiza. Gwomanyi Katonda kyamutegekedde. Olyoka omwesibeko mbujjamu olubuto jjamu olubuto. Era teri abakimanyi. Kisigala mu feka naye era tugezezaako byogeramu n'alemerako era ne mwesonyiwa. Namugamba olubuto alusigaze. Gwenga tunnalufuna. Naye ye ali mu mbeera embise bwe yalabye ya ateekeddwa oddufuna. Katonda yamanyi lwaki yaleese ekyo era ajja mumugabirira. Nange mwennyini wendi neeyama mulabirira. Ekyo kyembadde mugana mula yangamba agenda kundabirira. Sirika nno tokaaba mukwano. Naye Steve alemeddeko nangamba ngende nzijemu olubuto lwange. Steve, simanyi ki kikuliko? Sikulimba kyekoliko ekikyamu ku mutwe. Katonda aba yakireeta era togenda kijjawo. Naye yali nsobi. Twawule Katonda kyaleese twawule n'ensobi. Naye ekyaddayo nakyo yali nsobi. Ekitegeera gye si kyembadde mutangazaamu. Olaba mwezi empaka zo mwokolera empisa embi ne byotategeera bulungi. Tugende mole wange nze nja kulabirira. Mula mpakinga ebintu. Pakinga tugende kubanga kyeka olemereddwa okubeera naye. Nedda mamulagawa. No agenda abere nange kwagwe kyeka olemereddwa. Olemereddwa. Nedda sinamugambako nti nnemereddwa. Nja simugaluge tetulirwedde ffenna naye waba kiremeddeko sikirinaako buzibu. Ekitegeera tusigaze olubuto olwo. Saagala ate noono mufuukire mugugu gy'alaga. Kunfuukira mugugu. Nagenda ne Mola Steve nze nkoyo kubanga tukayana buli kaseera. Sigenda kuddamu kukayana tubireke. Muzeeyi. Manta. Bitambula bitya? Bwe bityo. Kozi mwenu. Bwe tutyo. Awo n'onsonyiwa okugamba twesinkane wano. Naye amazima badde sisobola wali mu ddwaliro obimanyi nkutuuza nnyo. Abalwadde ddakoono tuba tetusobola kwogera bulungi. Ekyaddala kwe kugaa nti tumiitingire wano. Kale. Ye muzeeyi. Kakati nno ono muto wange Semaganda. Mutowo. Nsanyusa okulaba. Kale ate nno bw'oyogedde ekifaananyi kati nkiraba. Wamufaananira ddala. Era ddala kati omu n'ennyaffe omu. Bambi. Kakati ensonga eriwo. Omwana ono yalina omulimu ensi n'emukuba. Kakati takyalina kyakola. Kati azze gye ndi ng'ayagala ku ssente. Kati nenjagala mukukwase njagala mukuleetere ku ddwaliro ensi yamukuba takyalina kantu konna. Muzeeyi yasoma obusawo n'abusobola muzeeyi. Ekyokusoma ekyo tajja kisobola kuba emirimu egiriyo nga bwali nti akulinako oluganda nabwe omulimu gwali badde gwasobola okukola ogutamuweebuule mpozi nga musawo. ebyobusawo tajja bisobola tabisobolerako ddala. Kati obadde oyagala tukole tutya? Kati mbadde njagala ku ssente sootera okunteera ku akawunti yange okwate miliyoni ezi 3 ozimuwe
asobole okubaako kyakola. Ekyo tekirina buzebuze. Ez'omwezi guno zennyini ndowooza kwe nnina ottema. Omuwe yagende aliita abaana be n'abakazi be asobole okubaako kyakola kubanga nkoyo kunsabiriza. Kituufu kakati mukulu Ssemaganda wangi dokita andi muzeeyo muli muwulidde neyanziza nnyo neyanzeeke ekirina mutawaana zikasaŋŋambo naye mukama wange sirina kyeŋŋaana kukola onti omanye eddwaliro we liri manyi baba yandagawo kati ndowooza tekyetaagisa nnyo okuleeta buleesi ndowooza bikwogerako akawunti namba bwe baba bateekayo jjawulira buwulizi ka meseji ngenze kyenja okukola akatono kennina kenja omuwanga kasatanteeka nnyo ku puleesa ate ey'okunsabiriza nnyo okitege awo noyogedde ng'omusajja naye oli obadde osazeewo bubi kasita ne mulamu agambye ajja kukulabirira kitu kiveeko ate tunabeera ku ekyo naye muganda wo n'omubeerako ojjamu olubuto okuno omusaayi gwo kati wafiira mu kujjamu olubuto naye n'okuzaala era aba asobola okufa ng'ali mu dduzaala so kiri by the way era naye anyway ekyo tukiveeko tweme kyesibako ndowooza asigaze olubuto okusinga okumutwala yakufuukira obuzibu omamula siriko n'omwesonyi kyekaliko ekikyamu ku mutwe guma owulidde gumiikiriza n'olubuto lwo ojja dduzaala obeere bulungi Katonda ajja kugabira nange mwennyini wendi nja kulabirira nange wendi ate ng'obyejjamu no akatono kennina jasi butanteeka ku pesa kikyuka kyemuganye nange wendi ate mu nnyumba agenda sulanga mwani we bitabuka era nzaaliwo wano nzaali n'omuddusa mu ye sente zobadde omwozi gyewa nga sinze yazikuwadde eka naawe yaso kyali wange balina byantumye kati nange nenjagala mukange kangemo ne banga nzijjayo ddaba oba omwana amwagala naye kyenzudde omwana amwagala era nensalawo olubuto alusigazi ndowooza owulya katemba wa muganda wo buli kaseera mubeera mu katemba obeera mu katemba munno omustress ng'omumazeeko emirembe tomanyi nti nene embeera gy'alimu teyeetaaga stress nene weki ekiri gyendi ndi bulungi lwakuba ntuukidde mu kuyomba namu jesagala bintu ebyo bannange tekijja kudda mu kubeerawo ebintu by'embuto ebyokujjamu omuto nga byaggwako dda yesimu yo bwedda nga teriiko nayagadde ddo baweereza upkeep wamwe nenge essimu teriiko simu nawe nakunnyonnyola ne gaba yafa charging system kati nzijjamu eryana nenjitwala ne bali charging kati mbadde sinalizzaamu bikyali ku muliro ne Steve n'ebizibu byo tebigenda kuggwayo pozi oba ongiyemu akasimu awo akapya konna yezi obonguyeeko iPhone maaso 3 wuyo kamera wuyo lyanda lya simu ebizibu bikuyitiridde nange sinza abyagala Steve nzo nsobera tukimu osalawo nga bw'oyagala toneekoonyaako nze nvaako nze ndabirira wa lubuto titi katitira kalayire kabuli ne munywani wako ate ezo nnyimba ki nnyimba ki yes nkuyimbiramu tobanga onvuma oyinza obba onvuma nze nga ndowooza nti ti mukwano gwe gukulinnya amamola ezo wamazzi tereke buli sente gyenkuwa beera ng'otereka tujja tuuka ekiseera zinaba ziweze ogende okole shopping y'omwana tofaayo nze wendi nange wendi nogenda okole shopping w'ebintu byemugenda okulya stocking emmere eva mu ebyo sagala bintu bitaggwa ebyo nange oyiganga otta kati ndowooza omperekere ngendemu olabeera bulungi naye tobeera stress ojja kufuna obuzibu Steve wanaaba tabizeemu sijja kubeera stressed sina kyengenda kuddamu eno ogenda owummulemu n'okuwummulamu omusana mungi kakasana kangi ne ssente yeetanze kuterekera banaye mwe muyina katemba tugenda operekera sente zange tomwakwadora negenda owummulemu kale mulabeera bulungi nalina okufumba bireke tujja kunya naawe ologosanya akawunti kyalibadde kirungi naye sirina akawunti oyinza otya otambuza emirimu nga tolina akawunti kale olwedde akawunti nali njirina naye munange lw'ebizibu bino ebyangwako nga sikyalina kasente keeteekayo akawunti yange ne bagiggala ate kati awo oba olina ku procedure ndowooza banne nogiggula waguddewo empyo gaatasinga asinga olina kati kyojja okukola kati mbadde nsaba okampe mu kashi tandika embeera
Nze tuba tunakikola tutya kuba waliwo nga sente yonna efuluma kyetaaga ng'eyitidde ku banka kati tunakola tutya kakati ayiye amagezi agaleta akawunti agikukwasa ogiteekeko sente. funa akawunti si kizibu nnyo osobola ogigulawo. Kaakati baba wange nkusaba era onnyambe ompa akasente ngende nzigulawo akawunti. Sebo Wangi baba sobola kufunira mbuzi na muguwa kwe yiye amagezi gonna ogulewo akawunti ojje ogirete wa beni. baba wange nyamba munange. Tofaayo mukulu Ssemaganda akawunti si yadde ennyo. Suubira n'omutwalo ogutwalo gusobola ogiggulawo kisinzira banka kigyosiimye. Gulawo akawunti gwe kasita oba n'ebikwogerako ojja giggulawo si kyamaanyi nnyo. Kale kangende njiye dokita nfune omutwalo ngende nzigulawo akawunti nga bwogambye nsobole okwanguyira akasente ako kuba nkali mbwetaavu. Nze gwe kasita okola ebyo muzeeyi kasita akoonyemu sitaafu kasente tujja kukateekako. Kale baba neyanziza nnyo. Kale taata okujjako mpozi muzeeyi ekirala kye nadde njagala okugamba eddwaliro wali emmanju wonna ndaba wakaddiye weetaaga okukola ku renovation n'oba n'okugaziya mbwe kiba kisoboka wandaba tufunze nnyo. kakati bwana beni ebintu byonna nabikukwasa byonna ebiba bibuteeko gwoyina obikola kati nkole bukozi nze nkuwe ripooti. ku kyoba okola. Kale muzeeyi akasatiro basatira